oyo omukyala oyo omuwala oyo omunyarwanda oyo omutesi agenda kusooka kuzaala balongo. Newenjogerera Colgate already we yabadde e Rwanda Colgate Surrogate of twins agenda kusooka kuzaala balongo. Njagala muwakane tusibewo. Owulira pulani z'Abanyarwanda era babadde basanyufu. Okimanya Abanyarwanda be basinze okusanyukira embaga eno. Abasoga tebabaddewo. Abasoga babagobedde wala. Abanyarwanda ne beefuga embaga. Bino bya nnaku ate nga bitiisa. Ebusoga olutalo lusituse nga basoga beebuuza ki ekyabalemesa okubeerawo ku mbaga ya kabaka waabwe. Beebuuza nti lwaki omukolo gwajjula b'e Kampala ate nga bonna balina akakwate ku State House kyokka abaabwe abasoga ne babasenza luti ng'ekikere. Beebuuza nti ddala embaga yali ya Kyabazinga oba yalimu ekigendererwa ekirala ekitali kya Kyabazinga nga olwo bamukolera omukolo ogwo n'ebigendererwa ebyabwe. Abasoga nno basituse nga beebuuza nti ensonga zino ziranze wabula tebayinza zireka zigende zityo. Bwe banatunula obutunuzi bwe batyo kitegeeza obwa Kyabazinga busaanawo nga bo bazinze emikono. Kigambibwa nti obwakabaka bwonna bwawambibwa ng'obwe Busoga bwe bubadde bukyasigalidde nga banoonya butya bwe babuyingirira wabula bwe bafunye engeri gye babuyingirira babutaddemu omukazi Abasoga gwe batakkiririzaamu nti ddala waabwe. Beebuuza nti ddala omukyala ono yafumbiddwa Kyabazinga ddala mukyala Musoga? Bw'abanga mukyala Musoga lwaki sipiiki gye badde awa enkwatagana ye ne Kyabazinga wa gye baatandikira? Lwaki yabadde ku lupapula ky'ogamba nti omuntu nga badde ne Kyabazinga ebbanga eryo abatajjukira byaliwo nga byetaaga kunootinga bbali ku lupapula? Biriko ebibuuzo bingi bwe babyogerako nga bamu bagamba nti mulumba Busoga naye ng'amazima matuufu ekintu kino tekyetaaga kuleka kityo. Kyetaaga okutunulamu ensonga zino kubanga obwakabaka bwaffe bwonna mu Uganda busaanyeewo. Bwe batyo bwe bajja babumenya babuteekamu abantu be tutamanyi wa gye baava. Ffe ne tulowooza nti abantu ababuyingiddemu baffe kumbe ng'abantu beenoonyeza byabwe. Agava mu nsonda ezeesigika galaga nti omukyala gwe bafumbiza Kyabazinga si mukyala Musoga. Kyokka ekinnaku ekyennyamiza nti yagenze okufumbirwa Kyabazinga ng'alina lubuto lwa balongo. Wulira okuwemuka bwa Kyabazinga. Bafumbiza omukyala gwe bafumbiza Kyabazinga yagenze embufumbo bwe ng'ali lubuto lwa balongo. Olubuto luno yaluggyeewa ye Lwani ani omutuufu nnyinirwo? Vidiyo yino olyoka otegere nti obwakabaka bwonna e Uganda busenseddwa. Vidiyo etandise bweti. Abantu mwenna nga mwakolako ne Museveni mu gavumenti nga mulina abaana abayivu abantu mwenna nga mumanyi nti nno mwakolako ne Museveni oba mukola ne Museveni nga mulina abaana abayivu nga mulina abaana abakulu nga mulinamu abaana abalina ensa, abaana bamwe bagenda kufa nga bw'olaba Jakana bwe yafa. Example ya Naddu. Bw'oba omanyi oyina omwana Moses Kigongo Sekandi Makubuya Bukenya Kahinda Specioza Wanderakazi Sendawula Bidandi kategori eyo yonna kuba sisobola bamalayo. Kahinda jjo watulaza abaana bo nga bwe baasoma. Mwamala okukolimira owa munnammwe n'agwa eddalu mutandise okulaga abammwe abaana bammwe Museveni ateekateeka obbadde. Wamma sinze ga Budyeri
ffe tetugenda kukaaba kuba tubabuulidde. Waliwo omuntu wange omu anti nabbi taba na kitiibwa waabwe. Bwe bantunulira banzalawa bagamba oyo wira abadde wano juzi wano byayogera alimba. Nakakola episode zimmeka ku kasooli. Ayina omulimu gwasuubula kasooli mu kitundu ekimu mu ggwanga Uganda, ateekamu omusimbi mungi nnyo, abadde yateekamu miliyoni ze nga gaago zigenda oba na mu 100 bazigenda na mu mmeka. Yasuubula kasooli ng'amusuubulira ku 1,000. Nenze ne mbagamba mutunde kasooli, kasooli agenda ggwa. Nakakola episode zimmeka ku kintu ekyo, yamutundidde ku 800. Gwe yagula 1,010 yamutundidde ku 800. Sinze Gabudyeri. Mu butongole nazeeyo mu NRM, mu mwangobye mu NUP. Ndi wa NRM. Muwulidde kati tutandise. Secretary General Lewis Rubongoya yongera okunyweza security yo, yongera okwebereramu. Oweekitiibwa Lewis Rubongoya yongera okwebereramu. Lada zigamba bwe ziti oyinfluensinze nnyo abayivu okwegatta ku nkyukakyuka, oyinfluensinga nnyo abawestana okwegatta ku revolution, nti oli simbo ya bulabe nnyo. N'enkwata gy'okwatamu ensonga zo olaga obuvunaanyizibwa n'obukugu mu byokola, no oleetedde abantu abaali aba gavumenti okutandika okwesiga ekibiina kya NUP. Oweekitiibwa Lewis Rubongoya, ojjukira lwe nakuleeta ggwe ne Oweekitiibwa Lutamaguzi alyoka asimattuke. Olwaleero okomyewo okulada, okomyewo wekka. Naye mu linnya lya Yesu tukisazaamu, teri kinaakutuukako. Katonda omulungi w'ekisa akutukuumire, akutaasa abalabe bo. Ebola ne kolera bitudde mu Museveni, yabadde abifulumya wiikendi eno. Ne bagamba naye bannanga omuntu alabye. Empapula zaabwe zikyatudde, buli kimu kikyali awo. Bano bamugamba muzeeyi tuswala. Ate ye Museveni si buyayagala mumugenda nga nedda muzeeyi, omwana yabyogera. Muzeeyi tukola kintu ekyo, lwaki okola ekintu ekyo muzeeyi? Bikyali awo bikyabatudde mu, otherwise leero mubadde mugenda kubeera mu mawulire ga corona, ga kolera ne Ebola. Ba members ba opposition bongedde okutula ne Museveni mu State House. Enteeseganya zaabwe n'enjogerezeganya zaabwe zigenda mu maaso. Mwatandise kutuula ku All Saints Church mu church munda. Muyitira wali bwe muti ku kageeti, mujje eno ku gundi ku All Saints. Museveni n'ayitira kageeti najja ne musisinkana mu All Saints Church, mugende muddemu mutuuleyo. Sigenda boogera mannya. Anti eri tubawulira, eri babawaabira, eri tubalaba. Mbu mu State House temuli safe. Kale muli safe mu All Saints Church, muddeyo. Muddeyo mu All Saints Church. N'ebifaananyi nja bifulumya muteeke waabiri.
ate mwetegedde. Teri kudda mu palamenti. Saagala wano kutokomoka mugambo temutayipinga linnya lya muntu bannange. Sina gwe njogedde. Kambalinde baddeyo. Siyogedde mannya gammwe. Teri kudda mu palamenti. Now, abasoga mumanyi ekintu ekyabakyalidde mu bwakabaka bwammwe. Owomutima omutono vaawo. Omwoyo wa Mukama ali ku nze. Sembadde. Ekyabakyalidde mukimanyi, abantu mukimanyi nti muli b'amaanyi okusinga ebintu ebirala byonna bye walolootezaako ku nsi. Lwaki kiki ekyakyalidde Busoga era lwaki? One, Busoga Museveni atya ekintu ekyasituka Busoga ne mu Uganda yonna, but most especially mu Busoga wasitukayo ekintu ekiyitibwa ngobi. Ekyo kye baava banoonya ne babaleetera omubano gwe babaleetedde. Ebyo byabalimbye embi. Siyinza kubanga njogera be nasoma nabo nga mbasoma ku lupapula. Siyinza kubanga nyinyonnyola ebintu byange byenna ebyange ebiri mu bwongo bye nakola nga mbisoma mu lupapula ku lupapula bakulimba. Ogwo ogusipiiki bagumuwandiikidde okubalaga nti avudde wala nga amanyi kyabazinga bakulimba. Ekyo bakireese bwebiti. Muwulire ebigambo byengendo bagamba olwaleero. Kuba bwe mutasituka kwenunula mugenda mu linnya lya Yesu temujja birabako. Kuba tebijja kutuukawo. Naye kambibabuulire. Kubanga n'obudde butuweddeko obununula eggwanga. Nkimanyi mugenda kununula eggwanga leero oba enkya. Mbadde mbasuubira leero. One, balwanyisa Nuupu ne people power mu Busoga. Batya kwe kuleeta oyo omubano afumbirwe mu Busoga. Bamuteeseteese bulungi nnyo nga ye Babi wa Busoga. Nti Babi alina ebintu byakola byakola mu ggwanga n'okubanga abadde atuta emitima gy'abantu. Ebintu byakola ali active wano na wali nabo bakozeeyo Babi owaabwe. 2, Kadaga mu mutaginge wano. Kadaga yabadde akutte Busoga nga yalina eddoboozi nga kyayogera mu Busoga tekiddibwamu. Kati Kadaga basayinize death warrant ya Kadaga. Byonna Kadaga byabadde abakolera okukera ku makyewuwe. Mama Kadaga n'akuwayo omutwalo. Biweddewo. Kadaga tagenda kuddamu kubeera na ssente za Museveni. Ye Mama Fine yabadde akaaba ssente zonna zigenda mu Busoga, zigenda wa Maama Mutesi. Maama we namuwulidde amuwolereza. Waliwo Abasoga be batuuma Bamutesi baba bawombeefu. Kale Maama twakiwulidde nakyo. Wulira. Bateeseteese Babi owaabwe. Share the video. Agenda kuteekawo muziyita mutya foundation organization NGO agiteekewo ng'eyamba Busoga yokka, alyoka ayamba abantu ba Busoga nga bw'abajja ewange obi.
NG egenda kuba y'amaanyi nnyo ng'ensi nga tonyumya bano basewanyana simanyi ba chapter 4 ono wa chapter fani ono gye yabadde ne mawuyane n'omusajja gwe baasiba luliyani ono wa Twitter ono omuddugavu bwati omukyoli wange yani okitegedde bagenda kukola organization ey'amaanyi kugamba Busoga ewulire nga yafunye maama Opio Lydia thank you nga temanyi eyo Opio nga temanyi zi NGOs zonna ezibaddewo mu ggwanga Uganda Concern World Vision tonyumya ey'amaama egenda kuba nzibunye ey'amaama Mutesi naye nga kujja bantu ku nkyukakyuka oyo atutte ebbanga ng'atuula mu kiraasi nga agoberera Babi buli kyakola kigere ku kigere Babi byakola kiraasi abadde atuula mu za Babi kyova olaba ye yabadde musanyufu nga ye taata akaaba Yesu yasitula eriiso bw'ati n'atunula ku Peetero n'akaaba n'okuvaawo n'avaawo maama w'e Kampala maama w'e London alina we yabadde atudde taata n'asitula eriiso bw'ati n'amulaba n'amugamba nakugamba ojja kunneegaana ng'ekkote nakookola taata najjayo akatambaala n'akaaba ebyo byaffe ebyo mu bisenge by'amakolero ga Waaka Kazimba Mugalu baatuula ne bateesa nga babasaavinze ebintu ebyo ne bakkaanya kwola okubyala emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka ne bagamba katu embaga kebere tradition mwe mu processinge okwawukana kwammwe divorce yammwe bwe bakumaliriza otuwe consent oluvannyuma tubateekeko empeta nti kale bwe bayingira mu kyaki ne bamuteekako empeta oyo ye Kazimba Mugalu ago ge mazima taata n'asitula amaaso bw'ati n'alaba maama ne maama n'amulaba taata n'akaaba olwo olunyiriri nno we luli mu Bayibuli nti awo Yesu n'akaaba lwe lunyiriri olusinga obumpi mu Bayibuli mu Luzungu mu Luganda okiwulira ng'ekiwanvu ennyo lwe lunyiriri olusinga obumpi mu Bayibuli oba olumu ku lusinga obumpi tusimbule embalaasi bali mu kwejjusa lwaki tebawadde His Excellency kaadi okugenda ku wedding eyo kuba kikutuddemu Abasoga omuliro wansi muka nnyo bakyejjusa lwaki tebamuwadde kaadi ate ffe tukyebaza nti Mukama yeebale kubanga tebamuwadde kaadi Isaac oli mutuufu bweruke bwe tugamba Kadaga bagenda mujjawo era Kadaga bw'ataweerwa ali mu nnaku zaana kubanga bagambye tebasobola kubeera n'abajjaya nti babiri mu Busoga kati ono kajjaya nti akataka nakasituseewo jjaya nti omukadde yalina ovaawo kuba ne bwayambala takyanyuma nkugambye okumanya Museveni yabala Busoga ng'amaze obbaleetera omubana amutuuzizza ne batuukiriza n'ekyokwawulamu dayosisi simanyi ne bateekawo Busoga West simanyi Busoga waati erimu buani Mayuge ne Bukooli nawo ne batuuzaawo omuntu nayo ne bateekayo ne kasidro ezo zonna nteekateeka za dictator awo baasaba okuteekawo dayosisi kwa 210 sikyava mu kamera kweyo kumpayiriza mukitegedde bulungi Kadaga alina kuvaawo maama asobole okwegazanya okutwala Busoga
nga temukyalina nga tewaliyo pulaani nga bwe mubadde ku Kadaaga nga temulinayo pulaani B era Museveni ayagala ajjawo Kadaaga abalekere pulaani A nga ye maama yekka tewali walala we muddukira. Muwulire ebigambo byange bino. Kadaaga rest in peace. Kadaaga ekyo nkimaze. Wulira kino, oyo omukyala oyo omuwala oyo omunyarwanda oyo omutesi agenda kusooka kuzaala balongo. Ne wenjogerera Colgate already we yabadde e Rwanda Colgate surrogate of twins agenda kusooka kuzaala balongo. Njagala muwakane tusibewo. Owulira pulaani z'Abanyarwanda era babadde basanyufu. Okimanya Abanyarwanda be basinze okusanyukira embaga eno. Abasoga tebabaddewo. Abasoga babagobedde wala. Abanyarwanda ne beefuga embaga. Already surrogate of some few days asooka na balongo bako okawandiika mpozi agende babajjemu. Awo wakanye ekiko byonna. Owakanye ekiko byonna. Wakana nawe oli waddembe okuwakana era okkirizibwa naye amaaso ku lutimbe. Waliwo be nagamba nti Museveni agambye kasooli akke adde mu 5. Oli agenza okulaba ng'ayingidde olunana n'agamba owange kanzijewo kasooli. Gwe yagula 10,000 ku balimi n'amutereka n'akola biki yamutunze lunana. Naawe wakana. Colgate sinze Gabudyeri omwe wa Mukama ali kunze